الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. أمتين مجبك الله جل وعلا زرقك سابقكم بك صلى الله عليه وسلم ويوم بك صلى الله عليه وسلم يجن الدين يفي يبستان بك لبنك بيبتي وحياكم الله وبياكم okutukira ddala ku nsonga omulama gwa odieno kubeera nga tuzzaayo obuguze obw'omuvubuka eyakyase ennaku zino, kubanga omuvubuka oyo eyakyase ennaku zino waliwo omuvubuka eyafulumizza akatambi, nga akatambi ako ke yafulumizza kabadde kavumirira ensomesa ya Sheikh Burhan Muhsin Kiti, kubanga Sheikh waffe yamanyikibwa nga Sheikh Burhan Muhsin Kiti hafidhahullahu ta'ala yafulumya emabegakaawo nga tetunayingira mu Ramadan, yafulumya akatambi nga ategeeza abantu, nga nnyonnyola abantu eddiini ya Allah azza wa jalla nti edduweeza ezikolebwa mu nnaku ezisembayo 10 mu mwezi ogwa Ramadani, abantu ne babeera nga bakuŋŋaana, ne bakuŋŋaanya abantu, ne bafumba omuceere, mbwe edduweezo ne bazikola, ne babeera nga basabira abantu baabwe abaafa. Sheikh Burhan Muhsin Kiti yabeera nga nnyonnyola mu katambi kako ke yafulumya nti edduweezo si za mu busiraamu, wabula bintu bizuule, bantu be baabizuula. Sheikh Burhan Muhsin Kiti n'aleeta obujulizi bungi, era n'abeera nga ategeeza nti ku nsonga eyo kimu kiraga nti ensonga ezo si ntuufu, kubanga omubaka sallallahu alayhi wa sallam teyakikolako ensonga eyo, teyagikolako. Ng'ate nga tukimanyi nti omubaka sallallahu alayhi wa sallam yafiirwangako abantu be, yafiirwako omukyalo we Khadija, n'abeera nga edduwa teyagikola, kubeera nga akuŋŋaanya abantu mu kirindi, n'abeera nga abasabira, kubanga okusabira omufu tubeere nga twawula ensonga zino. Omuntu akkirizibwa okusabira omufu, naye butya woosabidde omufu, kakati ffe kye tugamba nti tekikkirizibwa ku kubeera nga embeera ey'okuŋŋaanya abantu ne babeera nga bakuŋŋaanyizibwa, ate ne mbeera nga muddira ekiseera kyokka ekisabirwamu abafu nti kiseera mu nnaku 10 ezisembayo mu Ramadan. Ensonga eyo abaatukulembera abalongoofu tebaagikolako. Omubaka sallam yafiirwako mukyalo we Khadija, teyakolako nsonga eyo, kubeera nga akuŋŋaanya abantu kirindi mu Ramadani, mu nnaku ezisembayo mu Ramadani, nti abeere nga asabira mukyalo we Khadija. Kadhalika basahaba ensonga ezo tebaazikolako. Ngate nga tukimanyi shaa'iru yabeera nga agamba nti wa kullu khairin fi ittibaa'i man salaf, obulungi bwonna buli mu kubeera nga omuntu agoberera abaatukulembera. Wa kullu sharrin fi ibtidaa'i man khalaf, obubi bwonna buli mu abo ababeera nga bazuula mu ddiini ya Allah azza wa jalla. Obubi bwonna buli mu kubeera nga omuntu, buli mu nsonga okubeera nga abantu abajja oluvannyuma lw'abatusookawo abalongoofu babeera nga bazuula mu ddiini ya Allah azza wa jalla. Kali we bati abamanyi we babeera nga bategese. Kati omuvubuka ono akatambi ke kakyase nnyo, ne kabeera nga kasaasaana mu groups ez'enjawulo, era nali ndi awo nga waliwo gurupu emu gye ndimu. Muganda waffe omu n'abeera nga yaweereza akatambi ako, n'agamba nti tubadde tusaba kubeera nga tutangaazibwa katambi kano, kubanga muganda waffe yaweereza akatambi ako yali afunyeko ka audio ka Sheikh Burhan Muhsin Kiti, n'afuna n'akatambi ak'omuvubuka ono avumirira ebigambo bya Sheikh Burhan Muhsin Kiti, ng'omuvubuka ono ye kyagendera agamba mbu edduweezo zikkirizibwa era za mu busiraamu. Nayogera ebigambo bingi, era insha Allahu ta'ala tugenda kugezaako okubeera nga tumwanukula, ng'era mu kumwanukula tugenda kubeera nga tumwanukula insha Allahu ta'ala. Ngenda kubeera nga nkwatagana ne Sheikh wange w'ekitiibwa Sheikh Siddiq Nasr Mubiru, tubeere nga twanukula omuvubuka ono ku bubuze bwe yaleese okubeera nga ye anywezaawo edduweezo, ng'anywezaawo edduweezo, ng'era atulagira ddala nti edduweezo za mu busiraamu. Katugenda kubeera nga tumwanukula tuzzeeyo obubuze bwe. Okusookera ddala Sheikh Burhan Muhsin Kiti fe tulabanga rajulun ala sunnah وله جهود مباركة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وله مواعظ مباركة نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. شيخ برهان محسن كتي مسجة ممانينتي مسجة لك السنة زنبك صلى الله عليه وسلم، إذا مسجة ممانينتي مسجة يوم كبانتوا بين الجهد، كبانتوا بين وبنيك بمقساس عن الدين يا الله عز وجل. Iranga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga amtira mubaraka, abirenga amukuma wetu tumulowoleza Sheikh Burhan Muhsin Kiti, nahsabuhu kadhalika wallahu hasibuhu wala nuzakki ala Allah ahada. Ensonga ey'okubiri lwaki tugenda kwanukula omuvubuka ono tuzzeeyo obubuze bwe, kubanga omu ku baganda baffe baatubuuzizza ku nsonga eno nti ensonga eno eri eti oluvannyuma lw'okubeera nga omuvubuka ono yafulumizza akatambi ng'avumirira ebigambo bya Sheikh Muhsin, ebigambo bya Sheikh Burhan Muhsin Kiti. Kale mu kubeera nga atubuuza tulina okubeera nga twanukula
kubanga Allah azza wa jalla yabeeranga ategeeza mu kitabo kye n'atugamba nti innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati walhuda min ba'di ma bayyanahu linnas في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الله عز وجل يبيرanga ategeza aya ezo zensomye nti mazima ddala abo abantu bonna ababeeranga bakukunira irimu ne babeeranga bakweka irimu ngati Allah azza wa jalla irimu amaze okubeeranga aginnyonnyola abantu mu kitabo kye, abantu abo Allah azza wa jalla yabakolimira olw'okubeeranga bakweka irimu. Omuntu yenna akweka irimu nga Allah azza wa jalla yaginnyonnyola mu kitabo kye eky'ekitiibwa n'agikweka abantu, Allah azza wa jalla omuntu oyo yabeeranga amukolimira. Allah azza wa jalla n'ajjamu abantu n'agamba okuggyako abo ababeeranga beenenyezza olw'ensobi eyo gye babeera bakoze okubeeranga bakweka irimu ne babeeranga balongoosa ne babeeranga bannyonnyola abantu ebyo ebyassibwa mu Qur'an ekitiibwa era ebyo Allah azza wa jalla byabeeranga assa. Kale ku lwa aya eno kiba kitukakatako okubeeranga twanukula omuvubuka ono, kubanga Allah azza wa jalla okubeeranga yatusaasira n'abeeranga ayina irimu gy'atuwaako entonotono, kiba kitukakatako okubeeranga twanukula omuvubuka ono ne tuzzaayo obujulizi bwe. Era singa ekyo tubeera tetukikoze wano Allah azza wa jalla aba tussaako obusungu bwe era abeera atukolimira. Kale tugenda kubeeranga twanukula omuvubuka ono. Kuba omuvubuka ono yayogedde ebigambo bingi naye tugenda kubeeranga twanukula obubuze bwe. Ng'era awalan uwajjih hadhihi nasiha ila hadha ashab alladhi akhraja hadha ar-radd. Okusokera ddala ntwala omukisa guno okubeeranga mbulirira omuvubuka ono eyafulumizza ebigambo ebyo bivumira Sheikh Burhan Muhsin Kiti. Ntwala omukisa guno okubeeranga mbulirira ya akhana ijlis wa ta'allam dinak wa'rif qadra nafsik. Muganda waffe beeranga otuula wansi obeerenga osoma eddiini yo, era beeranga omanya ekigere ky'omuyirimu, era beeranga omanya situation gy'oliko. كمانغا ما عندك علم لك أخطاء كثيرة في اللغة حتى ما عندك أهلية حتى تتصدر للرد على الشيخ. وينسو بين ينجز وقدم مليم والورد وقام بلي دخوله سمنيو باللام لام حرف الرفع لا أدري وقام بلي دخوله اجتوف لدخوله وينسو بين ينجز مليم والورد وقام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر معطوف على ماذا؟ اجتوف واليوم الآخر. kale muganda waffe i'rif qadra nafsik, beeranga omanya eddaala lyo lyoliko, tonnatuusa laysa laka ahliya, toyina specialization kubeeranga oyingira mu mulyango guno kubeeranga ozzaayo obubuze bw'omuntu, kubanga ekiraga nti toyina buvunaanyizibwa. Nahnu nakiiluka bikalamika, fe tukupima na bigambo byo, kubeeranga oyina ensobi nnyingi mu lulimi oluwarabu ate n'obeeranga ovaayo okubeeranga oyanukula kinga n'olulimi oluwarabu la tuhsinu al-arabiyya. Tusobola kubeeranga otereza lulimi luwarabu ogamba lidukula ayati zonna z'osoma ozisoma nga zirimu ensobi. La'allakum tuflihun, ayri la'allakum tuflihun. Kale muganda wange kyova olaba Umar ibn Abdul Aziz yabeeranga agamba nti rahima Allahu mra'an, Allah asaasire nnyo omuntu arafa qadra nafsihi, omuntu amanya ekkomo lye. Kale muganda wange kyensooka okubeeranga nkukubiriza tuula wansi obeerenga osoma eddiini yo. تورا وانسوبيرين وسوم الدينية. وعندما أقول لك اجلس وادرس دينك وتعلم دينك أقصد اجلس تحت أهل السنة. كنت كيزان تبيرانغو تورا وانسوبيرين وسوم الدينية بيرانغو تورا وانسوب أهل السنة بمشيخ بمن يكبوا بريك السنة وبيرانغو بجيكو علم كبانغا علم تجيوا كبان تورا النبدع. قال إمام مالك يبيرانغا قامات لا يؤخذ العلم عن أربع علم تجيوا كبان توانا مبان توابابنا وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته. Omuntu munnabida angayita abantu okubeeranga badde eri bid'a ze, okubeeranga bakolera ku bid'a ze, abantu abo tebajjibwa ku irimu. Kale muganda wange ekitiibwa tuula wansi wa ta'allam diinak, beeranga oyiga eddiini yo. Tonnatuusa kubeeranga ovaayo n'obeeranga oyogera ku mas'ala gano kubanga oyina da'af fi lugha, oyina obunaku mu lulimi oluwarabu. Kino si kyogera kubeeranga nkukanya naye kubeeranga nkutegeeza ekkomo ly'oliko obeerenga otegeera, kubanga bwe naaba sigambye teri ajja kubeeranga gamba. Beeranga otuula wansi osooka oyiga olulimi oluwarabu, kubanga omuntu obeeranga tomanyi lulimi oluwarabu n'ategeera otya nusuusa ezajja mu kitaabu ne sunna. Ng'olina akhta ogamba lidukhuluhu la'allakum tuflihun, oli mugamba wal yawmul akhir oba wal yawmal akhir ne akhta nnyingi. Ensonga endala ahadith ezimu zonna z'oleeta ahadith da'ifa, ofaananyeko nga Hatib Layla, omuntu akyaba enku ekiro
kubanga omuntu hatibul layl omuntu akyabe enkwekiro olusa yinzo okutwala kukyabiramu amayinjo banabiranga twaliramu emisota n'ebisigadde tomanyi hadithi eno nti nafu tomanyi hadithi eno nti ntuufu oli mukwesembesa hadithi nafu nga hadithi iqra'u ala mautakum yasin tula wansi muganda waffe obeerengo osoma irimu ekyo nkikoze mukubeeranga hadithi yabeeranga ejja mu Sahih Muslim hadithi ya Tamim ad-Dari gombaka sallallahu ategeza natugamba nti ad-dinu an-nasiha dini eno kubeeranga tubuulirigana era nasiha eno njikuwadde mu lwatu kubanga wavuddeyo naawe n'obeeranga yanukula sheekh mu lwatu kati naffe tujja kubeeranga tukuwa nasiha kubanga omuntu singa abeeranga akoze ekintu mu lwatu ensobi ze ne zeeyoleka mu lwatu kati omuntu oyo abeeranga aweebwa nasiha mu lwatu kubanga wafulumiza radde ng'erimu akhta nyingi akhta al-lughawiyya kati nasiha eno tujja kuwa mu lwatu oddeyo obeerenga osoma nga tonnaba kubeera ng'oyingira mu nsonga eno nga tonnaba kubeera ng'oyingira mu nsonga eno okusookera ddala mbaganda bange ekiyitibwa eddu'a kubanga tukimanyita du'a ibaada ekiyitibwa eddu'a ebeera ibaada nga ibaada kyeki Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah abeera nga ategeeza n'atugamba nti ekiyitibwa ibaada huwa ismun jami'un ekitibwa ibada linnya erikuŋŋaanya ismun jami'un linnya erikuŋŋaanya likulli ma yuhibbuhu Allah erinnya erikuŋŋaanya ibada linnya likuŋŋaanya buli kyonna Allah azza wa jalla kyayagala min al-aqwali mbigambo wal af'ali wambikola al-zahira ebibirabwako wal batini obebyo bitalabwako kale ekyo kiyitibwa ibada kale ad-du'a ibada ekitibwa ad-du'a okusaba ibada kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga hadithu yabeera ng'ejja mu hadithi ya Nu'man ibn Bashir mu sunan ya Tirmidhi nga hadithi ntuufu mbaka sallam yatutegeeza natugamba nti ad-du'a huwa al-ibada okusaba ibada kusinza Allah subhanahu wa ta'ala okusaba ibada kusinza Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi ba usul al-fiqh ne qawaid al-fiqhiyya batutegeeza nti ekikolo ku du'a al-aslu fil ibadat at-tawqif ekikolo ku ibada zonna nga tukirabe nti du'a ibada kubeera kusinza Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi ba usul al-fiqh bategeeza nti al-aslu fil ibadat at-tawqif muta'bir endala bategeeza nti al-aslu fil ibadat al-hadr ekikolo ku ibada zonna ekikolo kusinza Allah azza wa jalla kubeera ng'omuntu okkirizibwa kubeera ng'osinza Allah subhanahu wa ta'ala okujjako ng'olina obujulizi muntegere bulungi omuntu okkirizibwa kubeera ng'okola ibada yonna okujjako ng'olina obujulizi okuva mu kitabu kya Allah azza wa jalla ne mu sunna z'omubaka sallam era ibada omuntu aba yagadde okubeera ng'asinza Allah azza wa jalla ayina sooka kubeera ng'atula mu kitabu kya Allah azza wa jalla nakubeera ng'atula mu sunna z'omubaka sallam singa ekikola ekyo kyagala okubeera ng'akola kibeerako obujulizi okuva mu kitabu kya Allah azza wa jalla ne mu sunna z'omubaka sallam abeera ng'akolera ku kikola ekyo era Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yabeera ng'ategeeza n'atugamba nti al-ibadat mabnaha ala ash-shar' wal-ittiba' la ala al-hawa wal-ibtida' ekikolo ku ibada ekikolo kusinza Allah azza wa jalla nti ibada zonna okusinza Allah azza wa jalla kuzimbibwa ku bujulizi omuntu nga tonnasinza Allah azza wa jalla olina okubeera n'obujulizi okuva mu kitabu kya Allah azza wa jalla ne mu sunna z'omubaka sallam era Sheikh al-Islam n'ategeeza nti era ibada zizimbibwa kubeera ng'omuntu agoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam n'ategeeza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah la ala al-hawa wal-ibtida' ibada zizimbibwa kubeera ng'omuntu agoberera obwagazi bw'omutima gwe n'okubeera ng'azula mu ddiini ya Allah azza wa jalla era ng'ebigambo bye bimu nga al-Imam Shatibi mu kitabu kye-i'tisam yabeera ng'ategeeza n'atugamba nti al-asl hadha aslun fi anna al-asla fi al-ibadat al-hadar Ash-Shatibi mu kitabu kye-i'tisam yabeera ng'ategeeza n'atugamba nti ekikolo ekimanyikibwa nti ibada zonna ekikolo ku zo nti omuntu takkirizibwa kukola ibada yonna okujjako ng'alina obujulizi waabeera n'obujulizi obumukkirizisa okubeera ng'akola okusinza okwo kwayagala okubeera ng'asinza nako Allah azza wa jalla wanaabeera nga akkirizibwa okubeera ng'akikola era nga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nga mu Majmu' al-Fatawa yaleeta okwegatta kw'abamanyi umma y'obusiraamu yeegatta nti ekikolo ku ibada ekikolo kusinza Allah azza wa jalla omuntu olina okubeera n'obujulizi nga tukirabye nti okusaba Allah azza wa jalla ibada kale omuntu nga tonnasaba Allahu azza wa jalla olina okubeera n'obujulizi ngera obujulizi ku kikola ekyo abamanyi kye bategeeza nti ekikolo ku ibada olina okubeera n'obujulizi nga tonnakola ibada yonna hadithi yajja mu Sahih Muslim
يجي من صحيحين حديث يوم حديث عائشة ومبك صلى الله عليه وسلم التجزنا تقامت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد omuntu yenna singa abeera nga azuula ensonga yonna mu ddiini yaffe eno ey'obusiraamu singa omuntu azuula ensonga yonna mu ddiini yaffe eno ey'obusiraamu ng'ensonga eyo teriiko obujulizi kuva mu kitabo kya Allah azza wa jalla nga teriiko obujulizi kuva mu sunna z'omubaka sa sallam ensonga eyo emuddizibwa era n'abeera nga afuna omusango mu riwaya ya hadithi endala mu riwaya ya Muslim omubaka sa sallam ategeeza natugamba nti man amila amalan laysa alayhi amruna omuntu yenna singa akola omulimu nga teguliiko kiragiro kya Allah azza wa jalla ngera teguliiko kiragiro kya mubaka sallallahu alaihi wasallam omulimu ogwo gumuddizibwa tagufunamu mpeera ate afuna omusango olw'okubeera nga azudde mu ddiini ya Allah azza wa jalla nga hadithi bwe zajja ng'omubaka sallam ategeeza nti la'ana Allahu man awa muhdithan Allah azza wa jalla yabeera nga akolimira omuntu yenna ayamba ku munabbida kadhalika Allah azza wa jalla yakolimira munabbida yamugoba mu kusaasirako kale kyekyo ekikolo omuntu okkirizibwa kubeera ng'ozuula ensonga yonna mu ddiini mu nsonga ezikwatagana ne ibaada omuntu okkirizibwa kubeera nga azuula kadhalika mu ayati endala ziraga nti ekikolo ku ibaada omuntu okkirizibwa kubeera ng'ozuula ibaada ng'oba ogunjawo ibaada yonna okuggyako ng'olina obujulizi Allah azza wa jalla ategeeza mu suratul Jaathiya n'agamba nti thumma ja'alnaaka ala shari'atin min al-amr thumma ja'alnaaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi' ahwaa'a alladhina la ya'lamun Allah azza wa jalla ategeeza omubaka we sallallahu alaihi wasallam nti mazima nabeera nga nkuteeka ku shari'a eno nabeera nga nkuteeka ku manhaji eri waadih nabeera nga nkuteeka ku system ng'eri clear system eyaki ey'okubeera nga Allah azza wa jalla amussaako obubaka n'okubeera nga amussaako Qur'an ey'ekitiibwa n'obwo obubaka Allah azza wa jalla bw'abeera amussizzaako omubaka sallallahu alaihi wasallam kale Allahu azza wa jalla n'alagira omubaka we n'amugamba nti fattabi'ha beera ng'ogoberera ebyo bye nkussizzaako beera ng'ogoberera manhaji eyo gye nkutaddeko system eyo gye nkutaddeko ey'okubeera ng'ogoberera ekitabo kya Allah azza wa jalla n'obwo obubaka bwe mbeera nga nkussizzaako wano Allah azza wa jalla yali alagira omubaka sallallahu alaihi wasallam era العلامة السعدي ويبيران أن ينور آية ويقام أنت فيه دلالة في هذه الآية دلالة عظيمة على أن أو فيه دلالة عظيمة على كما هذا الدين الإمام السعدي اتجز أنت في هذه الآية دلالة عظيمة على كمال هذا الدين وشرفه ووجوب الانقياد لحكمه وعدم الميل إلى الأهواء أو عدم الميل إلى أهواء الكفرة الملحدين شيخ واشتي والسعدي متفسيري يبيرانغا من يولا آية يبيرانغا تجز أنت مؤاين الله عز وجل يبيرانغا قام بكوي صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها العلامة السعدي تجز أنت في هذه الآية دلالة عظيمة على كمال هذا الدين مؤاين وملمو بجولزي obunene nnyo obulaga nti Allahu azza wa jalla tujuliza eddiini yaffe eno era mu ayi mulimu obujulizi nti eddiini eno ya kitiibwa era mu ayi eno mulimu obujulizi nti omuntu akakatibwako okubeera nga yeewaayo ku mateeka ga Allah azza wa jalla n'okubeera nga assa mu nkola amateeka ga Allah azza wa jalla n'okubeera nga yeesamba okubeera nga azuula mu ddiini ya Allahu subhanahu wa ta'ala kadhalika muzimu ku athari zajja ku basalafu abaatukulembera nga Sa'id ibn Musayyab أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه فقال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة ولكن يعذبك على خلاف السنة غير أثري رواه البيهقي سعيد بن المسيب رمو يبيران قلبه مسجّة mukulaba omusajja oyo omusajja oyo yali nga asaala oluvannyuma lw'okubeera nga emmambya yabeera nga esala nga tukimanyi nti emmambya ya salatu subh weebeera nga emaze okubeera nga esala eraga nti salatu subh etuuse wano omuntu akkirizibwa okubeera nga asalirawo laaka bbiri kyekyo kyajja ku mubaka sallallahu alaihi wasallam n'okubeera nga atugamba nti eraaka ezo ebbiri omuntu z'asaala oluvannyuma lw'emmambya nga emaze okubeera nga esala eraga nti salatu subh etuuse nga tetunnaba kusaala salatu subhi singa omuntu asaala eraaka ezo bbiri nga tetunaba kusala salatu subha nti tusale eraaka ezo ebbiri zisinga eddunya n'ebigirimu kale Sa'id ibn Musayyab yalaba omusajja ono ng'ali mu kusaala eraaka ezisukka mu laaka ebbiri ng'emmambya emaze okubeera ng'esala ng'eraga salatu subha emaze okubeera ng'etuuka kale ng'omusajja oyo
asalirako ekisukka ku bbiri ng'ayitirizaamu nnyo okubeera ng'avunnama n'okubeera ng'akutama. Said ibn Musayyab n'abeera nga yagaana omusajja oyo. Omusajja okwo kubeera nga yabuuza Said ibn Musayyab n'amugamba nti ya Aba Muhammad, wange gwe taata wa Muhammad, kubanga Said ibn Musayyab erinnya lye kugamba kunya ye Abu Muhammad. Kwe kubeera nga amugamba omusajja oyo nti ya Aba Muhammad, wange gwe Abu Muhammad, yu'adhibuni Allahu ala salati, Allah azza wa jalla ayinza okubeera nga mbonereza ng'ate wamu n'ekyo ndi mu kubeera nga nsaala, ng'eyatulagira okubeera nga nsaala. Kwe kubeera nga Said ibn Musayyab yamwanukula n'amugamba nti la walakin yu'adhibuka ala khilafi sunna, Allah azza wa jalla tajja kukubonereza kubeera ng'osala, wabula ajja kukubonereza kubeera ng'oyawukanye ku sunna. Watu Said ibn Musayyab bwe yabeera ng'ategeeza omusajja ono yali aleese okubeera ng'azula ng'asaala kwegamba ng'asaalirako ekisukka mu bbiri oluvannyuma lw'okubeera nga salaatu subuhi etuuse, ng'emmamba esaze eraga nti salaatu subuhi etuuse. N'amugamba nti Allah azza wa jalla tajja kukubonereza kubeera ng'osaala ezo swala z'oli mu kusaala z'oleese ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam teyazikolako, wabula Allah azza wa jalla ajja kubeera ng'akubonereza olw'okubeera ng'oyawukanye ku sunna. Kale omwo mulimu obujulizi nti ibaada yonna ng'omuntu nakola ibaada olina okubeera n'obujulizi. Era ng'amanyi bategeeza ne batugamba nti yushtaratu li sihhati al-ibada al-ikhlas wal-mutaba'a wa li tahqiq al-mutaba'a fi al-ibada la budda an yaquma ad-dalil ala mashru'iyyati kull ما يتعلق بها وذلك بأن يكون موافقا للشرع في 6 أمور. أمن بتجهز أنت أمونت أكبرانجا كل عبادة ينبرانج كريزوا أمونت سينجا بيجالو كبرانجا سينزا الله عز وجل سينجا يجالو كبرانجا أو سينزا وكواسينزا الله عز وجل ككريزوا أينو كبرانجا أيني مبرز أينو كبرانجا سمو مبونغو ينبرز زيزري الإخلاص كبرانجا كوز عبادة يونغا شاكين دم كبرانجا الله عز وجل مسلما. Ensonga ey'okubiri kwe kubeera nga almutaba'a nga mu ibaada eyo gy'akoze agoberedde omubaka sallallahu alaihi wasallam. Era okugoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam ekyo kirina okubeera ng'omuntu agoberedde omubaka sallallahu alaihi wasallam mu nsonga mukaaga. Abamanyi bazinnyonnyola mu bitabo byabwe. Ensonga esooka asabab, omuntu nga tannaba kukola ibaada yonna alina okubeera ng'atunula abaffe ibaada eno, ensonga enkoseza ibaada eno shari'a yaffe yabeera ng'etegeeza ku nsonga eno, oba yabeera ng'etegeeza nti ensonga eno ebalibwa nsonga okubeera ng'omuntu akola ibaada eno. Bwebeera nga waliwo obujulizi obulaga nti ensonga eyo nsonga okubeera ng'omuntu akola ibaada kkirizibwa okubeera ng'akola aljinsi. Ensonga ey'okubiri aljinsi, ekikolo. Omuntu nga tonnaba kubeera ng'okola ibaada yonna olina okubeera ng'omanya nti ibaada eno gye ngenda okubeera nga nkola eyina ekikolo mu shari'a. Bwebeera nga eyina ekikolo mu shari'a amateeka gaffe g'obusiraamu kkirizibwa okubeera ng'ogikola. Ensonga ey'okusatu القدر أو العدد ekigero. Omuntu nga tonnaba kubeera ng'okola ibaada olina okubeera ng'omanya abaffe ekigero kino shari'a yabeera ng'ekitegeeza, kubanga ekyokulabirako Allah azza wa jalla yabeera nga ategeeza yabeera nga tulabikako esswala n'abeera nga ategeeza nti esswala ya dhuhur tugisaala esswala nnya eraka nnya. Kati abaffe ekikkirizibwa omuntu okubeera nga ajjaye n'abeera ng'asala swala tusuba eraka ssatu, okwanukula tekikkirizibwa, kubanga Allah azza wa jalla yali atulalikako okusala salatu subi yatugamba kubeera nga tusala rakanya. Omuntu wajja n'asala eraka ssatu oba n'asala eraka ttaano tekikkirizibwa, ibaada ye tekkirizibwa maaso ga Allah azza wa jalla. Ensonga ey'okusatu eyo ensonga ey'okuna amanyi bategeeza alkaifiya. Omuntu nga tonnaba kubeera ng'okola ibaada olina okubeera nga weetegereza abaffe engeri gye nkolamu ibaada eno, waati omubaka sallallahu alaihi wasallam yagitulagira okubeera nga tugikola, waati omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeera nga agikola, waati Allah azza wa jalla yatulagira okubeera nga tugikola. Kakati wano tuyingirira ku nsonga eno ey'edduwa, embeera eno abantu gye bakola, kubanga ng'omuvubuka we yabadde agamba nti Allah azza wa jalla yatulagira okubeera nga tumusaba n'omubaka sallallahu alaihi wasallam yatulagira okubeera nga tumusaba. Kituufu omubaka sallallahu alaihi wasallam yatulagira okubeera nga tusaba Allah azza wa jalla, era Allah azza wa jalla yatulagira okubeera nga tumusaba. Naye omusabi otya, mbeera ki gy'omusabyemu? Kubanga tukiraba nti abamanyi bategeeza nti yushtaratu li sihhati al-ibada al-ikhlas wal-mutaba'a. Omuntu oba oyagala ibaada ye ebeere ng'ekkirizibwa mu maaso ga Allah azza wa jalla olina okubeera ng'ossa mu nkola obulombolombo obubiri. Akalombolombo akasooka okubeera ng'okoze ibaada eyo ng'ozikoze ku Allah. Akalombolombo akokubiri okubeera ng'ogoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ng'era okugoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam kulimu embeera mukaaga. Mu mbeera ezo omukaaga zitulabye alkaifiya. Ibaada eyo gy'okoze ogikoze otya? Omubaka sallallahu alaihi wasallam waati we yagikola. Kakati ensonga eyo gye bakola abantu
ne babeeranga bakungana mu nnaku ezisembayo mu mwezi ogwa Ramadan ne bakunganya abantu ne basaba edduwa mbwe ne babeeranga bagisindika eri abantu abaafa. Eyo ensonga si waakyo omubaka sallallahu alayhi wa sallam yabeeranga asabira abantu abaafa. Basahaba balinanga abantu ababafaako si bwe batyo basabiranga abantu ababafaako. Era ensomesa si ensomesa y'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, si ensomesa y'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Ensonga endala amanyi bategeeza nti az-zaman wal makan, ekifo ky'obeera okoleddemu ibaada eyo n'ekiseera ky'okoleddemu ibaada eyo. Omuntu olina okubeera nga ibaada yonna oba oyagadde okubeera ng'ogikolera mu kiseera ekyo omubaka sallallahu alayhi wa sallam gye yatulagira, n'ekyo ekiseera Allah azza wa jalla gye yatulagira okubeera nga tukikoleramu ibaada eyo. Kadhalika mu kifo omubaka sallallahu alayhi wa sallam kye yatulagira okubeera nga tukoleramu ibaada eyo, oba ekifo ekyo Allah azza wa jalla kye yatulagira okubeera nga tukoleramu ibaada ekyo. Kale zezo ensonga ezikwatagana ku ibaada bwe tubeera nga tutunuulidde buno obulombolombo, abamanyi bwe babeera nga batutegeeza nti omuntu abayagala ibaada y'okubeera nga ekkirizibwa alina okubeera nga agoberera omubaka sallallahu alayhi wa sallam mu nsonga mukaaga. Ensonga ezo tuzirabye, muzimu ku nsonga zitulabye alkaifiya, butya ibaada eyo weekolebwa. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam nga weekulembedde yatugamba okubeera nga tusaba Allah azza wa jalla, era yabeera nga tukubiriza tubeera nga tusabira abaatufaako. Ne Allah azza wa jalla atulagira okubeera nga tusabira abaatufaako n'okubeera nga tumusaba, naye butya woosabye Allah azza wa jalla era butya woosabidde abo babeera nga batufaako. Kale n'ensonga ey'okubeera nga ekuŋŋaana, abantu bakuŋŋaana ne babeera nga basoma Qur'ani, ne babeera nga bakuŋŋaana mu nnaku ezisembayo 10 ezisembayo, ezo omubaka sallallahu alayhi wa sallam teyakikolako. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yafiibwako Khadija, teyamukolera dduwa nga abantu bwe bazikola mu gundi. Wabula omuntu oba oyagala okubeera ng'osabira abantu abaakufaako basabire kiseera kyonna ky'obeera oyagadde, obeere ng'obasabira, obeera ng'oyimuseeko ekiro osobola okubeera ng'obasabira. Allahumma ighfir lahum warhamhum, ay Allah tukusaba obeere ng'obasonyiwa abo abaatufaako, kikumalira. Amma okuŋŋaanya abamaseeka ne bajja era nga Sheikh Burhan Muhsin Kityo yabeera ng'agamba nti eyo bizinesi y'abawalimu, wabula tewali bujulizi bubeera nga bunyweza nsonga eyo nti mweri mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu, tebuliiwo. Kale ensonga biidhnillah azza wa jalla gitugenda okubeera nga tugenda mu maaso, kuba omuvubuka oyo yayogedde ebigambo bingi ng'ayogera ku Sheikh Burhan Muhsin Kiti, n'atuuka okubeera ng'agamba nti Sheikh talina bujulizi bw'abeera ng'agamba nti edduwa ezo tezikkirizibwa, ng'era omuvubuka yalaba nti edduwa ezo tezikkirizibwa, n'abeera nga yaleese ebigambo bingi. Mbimu ku bigambo byabadde ng'agamba, kubanga Sheikh Burhan Muhsin Kiti zimu ku aya zeesembeseza eziraga nti edduwa ezo teziriiyo. Allah azza wa jalla okubeera nga tugamba nti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Allah azza wa jalla yabeera nga atujjuliza eddiini yaffe eno. Kale tewali weetaavu muntu kubeera nga azuula mu ddiini ya Allah azza wa jalla, wamu n'ekyo nga Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga ajjuza eddiini yaffe. Omuvubuka ono yazze n'abeera nga awulira Sheikh Burhan Muhsin Kiti ng'ali mu kubeera nga asoma aya eyo, n'agamba nti eyo aya temulimu bujulizi bulaga nti Allah azza wa jalla nti edduwa tezikkirizibwa, wabula ne aya Allah azza wa jalla yali alogera kubeera ng'agamba mbu simanyi eddiini eno yagijjuza, wabula temulimu bujulizi bulaga nti Allah azza wa jalla tugaana okubeera nga tusoma edduwa nga tuzisomera abo abaatufaako, n'okubeera nga tukuŋŋaana mu nnaku ezisembayo mu Ramadan nga tusomera abo abantu abaatufaako okwanukula. Omuvubuka n'abeera nga yayogedde ebigambo bingi, n'agamba ne Sheikh Burhan Muhsin Kiti n'amugamba nti beera ng'oddayo otunule mu tafasiri z'abamanyi ku aya eno. Kale insha Allahu taala tuzzeeyo mu tafsiri z'abamanyi tulabe abamanyi batutegeeza ki ku aya eyo, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-Hafiz Ibn Kathir nga tukimanyi bulungi nnyo nti abamu ku babbinkifu era abamu ku abamanyikiddwa mu kuvvuunula Qur'an ey'ekitiibwa mu bo Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ng'era ali ku madhhab g'aba Shafi'i, Imaamu Shafi'i, kubanga Ibn Kathir Shafi'i ali ku madhhab ga Imaamu Shafi'i. Yabeera nga avvuunula aya eyo n'abeera nga tutegeeza n'atugamba nti wa hadha akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhihi al-umma haythu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dinin ghayrihi ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه. كذلك نقل ابن كثير كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: وهو الإسلام أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد
أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه الله سبحانه وتعالى. Ombubukono yabaddenga yogera ng'ali mu kubeera nga avumirira ebigambo bya Sheikh Burhan Muhsin kiti yamugambe nti mbeerenga muddeyo mu tafsiri z'abamanyi mbeerenga mutunula ku ayi abamanyi bajogerako ki katuzeeyo mu tafsiri z'abamanyi ebigambo bya Al-Hafidh Ibn Kathir ategeeza atya. Al-Hafidh Ibn Kathir yali annyonnyola aya eno al-yawma akmaltu lakum dinakum yabeera nga ategeeza n'atugamba nti hadha akbar ni'ami llahi azza wa jalla ala hadhihi al-umma. Yabeera nga ategeeza Hafidh Ibn Kathir nti mu aya eno erimu okubeera nga ekyo kimu ku byengera ebinene Allah azza wa jalla byabeera nga wa ummeno kubeera nga yajijjuliza eddiini yaabwe kubeera nga ummeno Allah azza wa jalla yatujjuliza eddiini yaffe eno. Era Al-Hafidh Ibn Kathir nabeera ategeeza n'atugamba nti حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره. الحافظ ابن كثير نتجزا أنت ربي مكو بينجلا الله عز وجل بيا وأمينو كبيرانجا جد جلزا أمينو الدين يوب السلام الله عز وجل يبيرانجا جد جلزا. إلى الحافظ ابن كثير نتجزا أنت كلي أمينو تيتا الدين لا يونا وفنمرو كبيرانجا الله عز وجل يبيرانجا تجلزا الدين يفينو. إلى نتجزا الحافظ ابن كثير ناقامت ولا إلى نبي غير نبيهم إلى أمين تيتا النبي ملاينا أتريم بك صلى الله عليه وسلم وبلغ بك صلى الله عليه وسلم يوم بك أمة يفينو الله عز وجل ويبيرانجا توا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله ختم الأنبياء. الحافظ ابن كثير نتجزا أنت نويشتو شوفوا لبا الله عز وجل يفور بك صلى الله عليه وسلم يسيم بيوم بالنبي وبعثه إلى الإنس والجن. الله عز وجل نابرانجا موتو مريم جن لا بانتو فلا حلال إلا ما أحل توالي شري حلال وكجا كيشو الله عز وجل توالي شري حلال وكجا كيشو الله عز وجل جابرا كون يكون شري حلال نبك صلى الله عليه وسلم جابرا كون يكون شري حلال ولا حرام إلا ما حرم إلا توالي شري حرام وكجا كيشو نبك صلى الله عليه وسلم جابرا كون يكون شري حرام إلا الله عز وجل جابا كون يكون شري حرام باش تجيزانتي إن سونجي وكبيرا عندك لما نكشي شري حلال أي النمر فوا الله عز وجل لو أن بك صلى الله عليه وسلم وانقول بك صلى الله عليه وسلم السوا فوق بك كذلك إنسان يقول لما نكشين دون تشري حرام أي إنسان يفا والله عز وجل لو أن بك صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن كثير لا يقول بجانب بينجي إلهم بجانب بيا يقول نابيران قاليته بجانب بيا ابن عباس صحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. ابن عباس يبينا تجيز أنت الله عز وجل تجيز آية هو الإسلام الله عز وجل تجلد الدين يوم الإسلام. ابن عباس نابيران قال تجيز أنا تقام أنت أخبر الله نبيه صلوات ربي وسلامه عليه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه. ابن عباس تجيز أنت الله عز وجل ما آية يجا تجيز بكرزة نوم بكوي أنت الله عز وجل أبجل جز الدنيا وينو إلى تبيت أجيب كبيرانغ كما تولي بيتا بكبيرانغ ومنتوا يونغرام مدينينو إلى تولي بيتا بكبيرانغ ومنتوا أكيد زمدينينو وبلا الدينينو الله عز وجل يبيرانغ جيجوسا kali bigambo byabamanyi ku ayeno kale omubukono kubeeranga awampanya nti ayeno temuli mu bujulizi bugana duwezo okukuwampanya wabula ayeno erimu obujulizi nga tukyemu bigambo bya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu بيابيرانغا تكسنا تقام أنت فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه الله عز وجل الدين الله عز وجل يابيرانغا جيجوزا كلا بكري زتتويتاغا كبيرانغا تونغيرام الدين كاتين سونغي يو كبيرانغا abantu bakungana ni basomeddwa ensonga eti yakolebwako batukulembera abalongo tiyakolebwako batukulembera abalongo kumbaka sallam tiyagikola basahaba tibagikola kale bubabeeranga tibagikola tewali bwetaavu kubeeranga tongera mu dini ya Allah azza wa jalla netulete ensonga eyo olwokubeeranga twagala nnyo okubeeranga tusenda abafu baffe netungunganya abantu ne bamaseeko okubeeranga basomeddwa n'ebisigadde ezo ensonga kubeeranga tongera mu dini ya Allah azza wa jalla kubanga abasalafu tebakikolako abatukulembera abalongofu ng'ate nga shaa'iru yabeeranga teizana tugamba nti wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf obulungi bwonna buli mu kubeeranga tugoberera abatukulembera kubanga bebatusinga okubeeranga bamanya eddiini ya Allah azza wa jalla bebasoma ku mbaka sallallahu alaihi wasallam kale ensonga ebabeeranga tebagikola ku nsonga ezikwatagana ne ibada naffe tutulina kubeeranga tugikola kubanga tebagikola era kyobola bashaira tegeza natugamba nti wa kullu sharrin fi ittiba'i man khalaf
obubi bwonna buli mu bid'a ezazulibwa abantu abajja oluvannyuma lw'abalongoofu abatukulembera. Kale ensonga eyo tubeerenga tugimanya nti edduwa ezo si za mu Busiraamu nga Sheikh Burhan Muhsin Kiti we yabeera nga ategeeza abalongoofu abatusooka tebazikola ng'ate be baali batusinga okubeera nga bamanya ensonga eno. Ensonga endala omuvubuka gye yabadde ng'agamba ku aya eyo n'abeera ng'aleeta shubaha ensonga ebuzaabuza n'agamba nti webeera nga eddiini Allah azza wa jalla yabeera ng'agijjuza nti lwaki tutwandibadde nabwetaavu kubeera nga tutunda mu bigambo by'aba Imam Abu Hanifa ne Imam Shafi'i ne Imam Ahmad nti kakati lwaki mugamba nti eddiini Allah azza wa jalla yagijjuza tutwandibadde nabwetaavu kubeera nga tutunda mu bigambo byabwe. Okwanukula Allah azza wa jalla tatulagirangako kubeera nga tugoberera ba Imam Abu Hanifa. Ma kallafana Allah azza wa jalla bittiba'i haula'i al-a'imma. Allah azza wa jalla tatukakangako era tatuvunaanangako kubeera nga tugoberera ba Imam ababana Imam Abu Hanifa oba Imam Malik oba Imam Shafi. Wabula Allah azza wa jalla kiyatulalikako kubeera nga tugoberera kitabo kye na sunna za Mbaka sallam. Kyova Allah azza wa jalla ategeeza mu surati Al-A'raf n'atugamba nti ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah azza wa jalla abeera ategeeza nti mubeerenga mugoberera ebyo byembasiriza. Allah azza wa jalla ategeeza ki tubeerenga tugoberera ekitabo kye ne sunna za Mbaka sallam. N'atugaana okubeera nga tugoberera ensonga endala zonna okujjako okubeera nga ekikakata okubeera nga tugoberera kitabo kya Allah azza wa jalla na sunna za Mbaka sallallahu alaihi wasallam. Kale ebigambo by'aba a'imma nga abamanyi bategeeza bamanyi ba usul fiqh nti qawlu al-alim la yustadallu bihi, ekigambo ky'omumanyi tetukyesembesa walakin yustadallu lahu. Ekigambo ky'omumanyi tukinoonyeza obujulizi wabeera nga akireese wala tetukyesembesa. Era ba a'imma abatukulembera nga Imam Abu Hanifa banyunyula ku nsonga ezo kubanga Imam Abu Hanifa yabeera nga ategeeza natugamba nti la yahillu li ahadin an ya'khudha biqawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu. Imam Abu Hanifa ategeeza natugamba nti tekikkirizibwa kiri haram eri omuntu yenna okubeera nga atwala ebigambo byaffe. Imam Abu Hanifa ali mu kwogera ku ba a'imma ebigambo by'abamanyi nti omutakkirizibwa kubeera nga atwala ebigambo by'abamanyi ebbanga lyamanya nti nga tamanyi we babijja ebigambo ebyo. Imam Abu Hanifa kyali ategeeza nti nga tonnaba kubeera nga otwala kigambo kyamumanyi sooka obeere nga omubuuza obujulizi buliwa obusapootinga ekigambo kyo kino. Ebigambo bya Imam Abu Hanifa. Era Imam Abu Hanifa n'abeera nga agamba nti fa inna bashar, mazima ffe tuli bantu, naqulu al-qawl al-yawm wa narji anhu ghadan. Tusobola okubeera nga tugamba ekigambo olwaleero ate enkya ne tubeera nga tukivaako oluvannyuma lw'okubeera nga obujulizi butweyolekedde. Kale bye bigambo bya Imam Abu Hanifa. Kadhalika Imam Abu Hanifa ategeeza n'atugamba nti idha qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabara rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Imam Abu Hanifa ategeeza nti wembeera nga ngambye ekigambo kyonna ekigambo ekyo ne kibeera nga kyawukana ku kitabu kya Allah azza wa jalla ne kyawukana ne ku nkola y'Omubaka sallallahu alaihi wasallam mubeere nga muleka ekigambo kyange. Imam Malik naye watu we yabeera nga ategeeza ensonga yemu n'abeera nga ategeeza n'atugamba nti innama ana bashar, mazima nze ndi muntu, ukhti nsobya wa usiba ate ne mbeera nga nteeba. Fanzuru fi ra'yi, mbeere nga mutunuulira mu ndowooza yange. Fakullu ma wafaqa alkitaba wassunnata fakhudhu, buli kyonna ekibeera kikwataganye n'ekitabo kya Allah azza wa jalla ne sunna z'Omubaka sallallahu alaihi wasallam mu ndowooza zange mubeere nga mukitwala. Wa kullu ma lam yuwafiq alkitaba wassunna fatruku, ekyo kyonna mu bigambo byange wa mu ndowooza zange ekibeera kikwataganye na sunna za Mbaka sallallahu alaihi wasallam na somesa ya Mbaka sallallahu alaihi wasallam mubeere nga mukireka. Era Imam Shafi bye bigambo bye yabeera nga ategeeza. Imam Shafi n'atugamba nti ajma'a almuslimuna, abamanyi beegatta ala anna man istabana lahu sunna, nti omuntu yenna singa abeera nga yeeyolekerwa sunna y'Omubaka sallallahu alaihi wasallam, sunna ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, singa omuntu yenna abeera nga yeeyolekera sunna y'Omubaka sallallahu alaihi wasallam, lam yahil lahu an yada'aha liqawli ahadin. Omuntu oyo singa abeera nga afunye hadithi y'Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'ebeera nga emweyolekera, takkirizibwa kubeera nga alikawo hadithi ey'Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga agenda ku bigambo by'omuntu omulala, bigambo by'aba a'imma be, bigambo by'abamanyi abalala. Wabula omuntu alina okubeera nga agoberera ebigambo by'abamanyi, alina okubeera nga agoberera ebigambo by'abamanyi. Kadhalika Imam Shafi agamba nti idha sahha alhadith huwa madhhabi, hadithi weba ntuufu ge madhhabu gange. Imam Ahmad era bye bigambo byagamba nti la tuqallidni wala tuqallid Malikan
ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. إمام أحمد التجزان تنبيرانغا مكوبا إمام مالك إرتي مكوبا إمام الشافعي إرتي مكوبا إمام الأوزاعي إرتي مكوبا إمام الثوري إرتي مكوبا انت مكوبا نزي وبلا مبيرنغا مجا وبابيرانغا بجا شريعة تجزا إمام أحمد انت مبيرنغا مغوبيرنغا كتاب الله عز وجل نسنا زنبك صلى الله عليه وسلم كان تدايو كشكولو بنا أصول تبتجزا انت قول العالم تيغامبو تشابا ما تكيسين بسوا وبلا يستدل له ومن يستنغابيرانغا ليس تيغامبو چنا tukinonyeza obujulizi wabula ekigambo kye si hujja ekigambo kye si bujulizi ekigambo kye si bujulizi era omuvubuka ayogedde ebigambo bingi ensonga gyenja okubeera nga nsembayo insha allahu taala ensonga zimu nja kubeera nga nzimaliriza mukatambi kenja okubeera nga nzizaako biidhnillah azza wa jalla zeyayogeddeko ensonga zengenda okubeera nga nsembayo omuvubuka ono ayina qaida ya usul alfiqh gyesembesezza mbu atark la yaktadi almana nti okulekako omubaka sallallahu alaihi wasallam singa abeera nga alese ensonga yonna tekitegeeza nti ensonga eyo tekkirizibwa okwanukula qaida eyo omuvubuka gyeyesembesezza tugamba nti la budda min altafriq fi babi الطرق بين العادات والعبادات فإن الأصل في العادات الإباحة بينما الأصل في العبادات التوقيف فكل عبادة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لها وعدم المانع منها فتركها محمودة وفعلها بدعة مذمومة. ومفهوم يسمى قاعدة nabiranga agamba nti sibuli mbaka sallallahu sibuli ensonga yonna mbaka sallallahu alaihi wasallam gyaleka kiba kitegeeza nti omuntu takkirizibwa kubeera nga agikola ensonga eno nga tetunaba kubeera nga tuyingira mu qaida eno kuba omuvubuka ono yesembesiza qaida eno naye musajja wattu nga tamanyi nti eno qaida teri ala al-itlaq qaida eno teri ala al-itlaq kubanga tulina okubeera nga tuddayo ku kikolo ekikolo kyekiriwa nti ibada ekiyitibwa ibada ekiyitibwa okusinza Allah azza wa jalla ekikolo ku ibada nga tukulembedde mu darusi ya mugundi muraddi ya feno nti ekikolo ku ibada kubeera nga omutakkirizibwa kubeera nga akola ibada yonna okujja kunga alina obujulizi amma ekikolo ku adat ku mbeera z'abantu kubeera nga abantu bakolagana mu adat z'abantu embeera z'abantu kalicha z'abantu ze bawangayiramu ekikolo ku kalicha ezo kubeera nga zikkirizibwa bwezibeera nga kalicha ezo tezaawukana na kitabu kya Allah azza wa jalla amma kalicha ezo singa zaawukana ku kitabu kya Allah azza wa jalla nazo zibeera haram naye ng'ekikolo ku kalicha z'abantu ne adat z'abantu embeera ze bawangayiramu abantu kubeera nga zikkirizibwa kale tusobola kubeera ng'oleeta qaida eno yagamba msimanya tark la yaqtadi al-man' nobeera ng'ogisa ala al-itlaq ng'era abamanyi kuba beera nga bagamba nti qaida eyo teri ala al-itlaq al-imam ash-shatibi mu kitabu kye al-i'tisam nabeera nga ategeeza n'atugamba nti anna itlaq al-qawl بأن الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك غير جار على أصول الشرع الثابتة. إمام الشاطبي يبين أن التجز أن تقبل أن تقوات قاعدين مفوكا جيسم بسزا شكل شنو مفوكا جيسم بسزا شكل شا أصول الفقه نابين أن جيسم بسا إمام الشاطبي التجز أن تقول أن تموت وقبل أن جيسم بسا شكل شنو نابين أن جتا نابين أن جامانتي nabiranga akita nabiranga gamba nti sibuli mbaka sallam kyaleka kyonna nti kibeera tekikizibwa ku muntu kubeeranga akikola Imam Shafi'i bategeza nti ensonga eyo tebeera ntuufu wabula tulina okuddayo ku bikola ebikulembedde ne tugamba nti singa embeera eno ebeera nga mbaka sallam embeera gyalese nga mbeera eri muada eri mu cultures ne culture ezo nga tezaawukana ku kitabu kya Allah azza wa jalla ngera tezaawukana kusuna zombaka sallallahu alaihi wasallam ombaka sallallahu alaihi wasallam nabeeranga kalicheyo teyagikola wantugamba nti omuntu akkirizibwa kubeeranga agikola kubanga ombaka sallallahu alaihi wasallam teyagikola naye ekikolo ku adati ku culture z'abantu kubeeranga zikkirizibwa omuntu akkirizibwa kubeeranga akola culture singa culture yebeeranga teyawukana ku kitabu kya Allah azza wa jalla wano munkwatewo bulungi kubanga waliwo zimu culture nga zaawukana ku kitabu kya Allah azza wa jalla ekyokulabirako ng'okwo abantu abaganda kye bakola okubeera nga culture yaabwe musimanya kabaka wabazze ne beeyala ku ttaka eyo culture ebeera yawukana ku kitabu kya Allah azza wa jalla era omuntu takkirizibwa kubeera nga akikola ebeera haram wabula culture zitegeeza nti ekikolo ku zo zibeera zikkirizibwa culture ebeera nga kugamba tekontana na kitabu kya Allah azza wa jalla kale wano ekikolo ku yo kubeera nga omuntu agikola ombaka sasa ne wabeera nga tegikola wano ekikolo kujjo kubeera nga omuntu agikola kubanga ekikolo kujjo kubeera nga omuntu akkirizibwa kubeera nga akola culture yonna webeera nga tiyawukana ku
namulaza kitabu kya Allah azza wa jalla ne sunna z'omubaka sallam. Amma ekikolo ku ibaada nga wenkulembedde kwe kubeera nga omuntu takkirizibwa kubeera nga akola ibaada yonna okuggyako nga alina obujulizi. Ngera obujulizi ku nsonga eyo nga tukirabye amanyi bategeeza natugamba nti fakullu ibadatin tarakaha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam مع وجود المقتضى لها وعدم المانع منها فتركها محمودا. عبادة ينوك سينزا كنون بقى صلى الله عليه وسلم كواتا كولا ومن يشونغا تيوالي نسونغا يونا يلي سوبرا كوبيرانجي مغانا كولا نسونغا يو ngera kugamba yali asobola okubeera nga akola ensonga eyo naye mbaka sallam nabeera nga teyagikola wano okubeera nga omuntu akola ibaada eyo kibeera sunna wa fi'luha bid'a madhmuma era omuntu singa abeera nga akola ibaada eyo mbaka sallam nga teyagikola wamu n'ekyo nga mbaka sallam yali asobola okubeera nga agikola omuntu singa abeera nga agikoze ebeera bid'a. Kati ensonga eno okubeera nga abantu bakuŋŋaanyizibwa mu Ramadani ne basoma edduwa kabaani kusoma Qur'an n'ebisigadde ebyo eyo ebalibwa mu bid'a kubanga mbaka sallam teyagikola ate nga waliwo obusobozi okubeera nga agikola kubanga mbaka sallam Khadija mukyala we Khadija yabeera nga amufaako mukyala we Khadija okubeera nga amufaako mbaka sallam teyakola nsonga eyo okubeera nga akuŋŋaanya abasahaba mu nnaku esembe mu mwezi ogwa Ramadani n'abeera nga abakuŋŋaanya n'abeera nga gamba sahaba baseere nga basoma Qur'an mbusimanye empeereza ze babeera bakoledde bwawo n'okuliisa abantu babeere nga basindika eri abaafa mbaka sallam ensonga ezo teyazikola wamu n'ekyo nga mukyala we yafa Aisha Khadija kadhalika basahaba mbaka sallam yafa tebabimukolera ensonga ezo. Kale insha Allah ta'ala olwokuba nti akatambi kano kawanvuye insha Allah ta'ala nja kubeera nga nkoma wano era nga insha Allah ta'ala sheikh wange wekitiibwa Sheikh Siddiq Nasr Mubiru agenda kubeera nga agenda maaso okubeera nga tuzaayo obubuze bw'omuvubuka ono wasigadde ensonga nnyingi zenjagadde okubeera nga nkoonako naye olw'okubeera nga katambi kawanvuye nja kubeera nga nkoma wano insha Allah ta'ala mu katambi akagenda okubeera nga kaddako kenjo kubeera nga ndikodinga nja kubeera nga malayo ensonga eno tubeere nga tujjawo ebibuzaabuza shubahat omuvubuka oyo yaleese n'okubeera nga atiisatiisa n'aleeta ebigambo by'abaulama ebimu tamanyi na kubivunula ebigambo ebimu atiisatiisa abantu aleese ebigambo bingi nnyo eby'abaulama naye nga ate ebigambo by'abaulama tubeera nga tubivunudde mu butuufu bw'okubivunula si kyekyo kye baali bategeeza ng'omuvubuka kyagamba nti edduwa ezo zikkirizibwa. Kale insha Allah ta'ala tujja kubeera nga tukoma wano insha Allah ta'ala sheikh wange wekitiibwa Sheikh Siddiq Nasr Mubiru wano agenda okubeera nga atandikira okubeera nga zaayo obuze bw'omuvubuka ono ekisigaliddeyo insha Allah ta'ala Sheikh Nasr Sheikh wange wekitiibwa Sheikh Siddiq Nasr Mubiru abe n'abeera nga amaliriza okubeera nga azaayo obuze bw'omuvubuka ono nja kubeera nga ntandikirawo tubeere nga tumalirizaayo ensonga ezisigaddeyo mu nsonga eno wallahu ta'ala alam. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngera qaida yetujja okubeera nga tumalayo kubanga sijinyonyodde bulungi kubeera nga njimalayo tujja kubeera nga tutandika qaida eyo tuleete abamanyi ebigambo by'abamanyi omuvubuka eyo byagamba nti at-tark la yaqtadi al-man'. Tujja kubeera nga tulaba qaida eyo banna usul al-fiqh bannanyini usulu bajogerako ki qaida eyo kubanga abamanyi abamu balabanga qaida mubtada'a balabanga qaida yazulibwa buzulibwa era abamu bagikuba abamanyi abamu bagikuba balaba nti qaida teriyo abamanyi abamu bagikuba. Kale insha Allah ta'ala tujja kubeera nga tutandikirawo wallahu ta'ala alam. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.